Dr. Michael Bukenya ye mubaka wa Bukuya mu disitulikiti y'e Mubende, musawo mutendeke, mulimi era muweereza w'abantu wa kibiina kya NRM nga kino kye kisanja kye ekyokubiri. Alina digiri mu busawo gye yafunye ku ssettendekero wa Makerere, alina ne digiri ey'okubiri mu kujjanjaba n'okuzaalisa abakyala gye yafunye ku ssettendekero y'omu. Yakolerako ensambya ku St. Francis Hospital, yakolako n'ekitongole kya Medical Research Council, yakolerako ku ddwaliro lya IHK, yakolako ne Mwera Health Center for Emityana, yakolerako ku ddwaliro Mengo nga yakulira ekitongole ekizaalisa. Eno nno gye yava n'ayingira ebyobufuzi ng'ekimu ku byamuwaliriza okubiyingira kwe kusaba kw'abantu wadde nga naye yalina ebiruubirirwa bye. Ne mu bulamu waliwo ebintu by'obeera okola nga bikutwala mu direction ey'enjawulo. Ndowooza nti ekintu kikubeeramu muli munda okulaba nga kikusika okutwala gy'ogenze. Bukuya erina ebigisoomooza bingi era nsuubira ntambuzaako. Olw'okuba nti wa kibiina kya NRM oyinza okwebuuza yasimattuka atya omuyaga gwa NUP. Bukenya agamba nti wadde ng'ebitundu bya Buganda ebisinga NRM obuwagizi bugenze bukendeera, naye Bukuya wakyali abawagira ekibiina kino wadde nga naye ng'omuntu abalonzi basinzira ku buweereza bwe mu kisanja ekyasooka okuddamu okumulonda. Ekisooka ekyali NRM wadde obuwagizi bw'ekibiina bukendedde tebuli nga bwe bwali. N'ekyokubiri ofiisi abantu ze batwa ne gavumenti zetuwadde twazikozesa okulaba nga tusitula abantu mu mbeera zaabwe. So ndowooza kuno okusakawo kw'enjawulo kwe kwasobola okukkirizisa abantu nti obuweereza bwali bulungi ate ne bagenda tukongeddeyo okulaba tugenda mu maaso. Ekitundu kino kimanyiddwa nnyo ng'ekimu ku bitundu mu basima eky'obugagga kya gold, kyokka nabo basoomoozebwa naddala nga bakola omulimu guno. Ono asabye gavumenti ebakwasizeeko basobole okuganyulwa mu ky'obugagga kino. Etwongeremu ku kasente tuve ku small scale, tuve ku artisanal tugende ku small scale, kyoke tugende ku large scale. Kubanga zino sente tuzikola nga zaffe bannayuganda ate nga kampuni zonna zaffe bannayuganda. N'ekyokusatu kyekubanga tutereeza ku mbeera ey'ebyobulamu kubanga ensima yaffe olw'okuba enfuna ntono tennaba ya mulembe nnyo, tuyinza okukozesa ebintu nga macule ebiyinza okwonoona environment. So tusaba ebyo byonna twongere okusomesebwa ng'abasimi ate tukolere wamu ne gavumenti okulaba nga sekita y'okusima gold tugikulaakulana. Wadde ng'ekisanja kino akitambuddeko kyokka agamba bingi ebikyetaaga okussaako essira naddala amakubo. Luli tuzimbye masomero, malwaliro, naye kati nga tukootegana ne gavumenti bamanyi bulungi nti NDP 3 ne 5-year manifesto ekkubo lyaffe erya Myanzi Kiboga ligenda kukolebwa. So tubanje ekkubo lyaffe eryo liteekebweko kolansi. Bukenya akubiriza abantu be Bukuya okukola ennyo n'okutereka okusobola okweggya mu bwavu n'okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Tuli balimi ng'ogyeko okusima zaabu, abantu abasinga balima matooke, balima kasooli, n'ekyokusatu emmwanyi. Ebyo tulabe nga tubikola mu ngeri ey'ekikugu ate nga tugattako ne value addition nti emmwanyi zaffe tuzikubire bwe tunaatuuka ku mutindo oba oliawo tujja zitikkiranga Bukuya ate tuzitwale yonna gye tulina ozitwala nga tetuyise mu babulooka. Lindirira ku Lwokubiri olujja nga tukutuusaako omubaka wo omulala.